like in the speed round? Am I in the semi-final? Come. Hey. It works, it works. Welcome to Uganda, Mr. Musisi. Thank you. Hey, Musisi. The one and only. Musisi omuzungu aguse mu Uganda. Omuzungu, come for us. Come for us. Okay. I don't want to run you over. Mutambule. Gange banaimbalamusizza ndi Uganda wano, the Pearl of Africa as named by Winston Churchill. Amanya gange nze Stephen Kasamba, director, founder of Bantu Arts UK and Bantu Arts Foundation Uganda. Tuli wano, we are here for the production called the Adungu Tell Musical. Adungu Tero Musicali Uganda. So it's a musical production which we hope everybody from different parts of Uganda, please do come and enjoy. It tells stories about a child who is born in the Western world and she's trying to find her roots in Africa. So she set the journey to come to Uganda to see her mom or her parents, where they're from, through music, dance and drama. The show is called Adungu Tell Musical. You can Google it. It's on all social media platforms under Bantu Arts. Under Bantu Arts. Yes. Yes. So now, Uganda. Okay. Kakati olugero luno twatandika ddulukira UK, twali mu theatre gye bayita Dugdale Theatre eri based in London, UK, gye twatandika okuguzannya. Naye kakati engeri gye tuzannyamu e Uganda ya njawulo. Omuzannyo twaguzannyira for 90 minutes. Naye ndaba nti nganze producer, omuzannyo guno oguleeta mu community eyaffe ate nga gulimu tradition ezaffe. Ewaffe we are limited with time. Buli kimu tukikolera mu budde. Kati ninga nti okay, gwali gwa 90 minutes nga nti okugutunda omuzannyo guno obulungi ngenda guleeta Uganda. Kangulete mu Ugandan community baguddemu baguwandiike bulungi. Bwe bamala okuguwandiika gusuutinge gujjuze gutambulye ku Uganda nga bwe embeera yaayo bweri, n'ebirala ebikwatagana ne dances n'ebirala byonna bwe bityo. Kati ne tukozesa company gye bayita Playmate ne bakola omuzannyo ne baguddamu ne baguwandiika bulungi nnyo, era lwenjogeera kati batandika dda rehearsals mu February, March badde ba rehearsals, and then mu April badde mu rehearsals emyezi 3, naye nga biri ku music, amazina, okuyimba n'okuzannya emizannyo. Batugambye nga tusuubira abantu abasooka okuzannya omuzannyo guno Adungu nga tulowooza gwenda kujja n'ekibinja ky'abaana bagenda okwegatta n'Abannayuganda. Kaakati saayagadde ekyo kireeta mulundi ogusooka, ekyo kigenda okujja omulundi oguddako. Nayagadde abantu baffe abali ku nsi eno basooke bafune feel, basooke balabe engeri gye tutambuzaamu ebintu eri, balyoke bayingire mu muzannyo. Nga sinaleeta abantu beeri, njagadde nsooke mpe opportunity abantu baffe abali wano, because abeeri ngenda baleeta ne kosi zaazo ziba zigenda kudda Bulaaya. Naye ne njagala kosi zidde mu nsi yaffe, abantu abazannyi baano bonna abali wano tubasasula bebeere nga bebazannya omuzannyo okuva ku director mpaka ku muntu gwe bandiyise nga extra oba eyo bamuyita batya agattaku extra oba bakyogera batya mu Luganda. Abantu ba Bulaaya ne mukoma wano okubaako bye muteeka wano nga temuba na budde, wakozesezza ttiimu erimu abantu ab'amaanyi okutambuza omuzannyo ng'okuba mpulira gulimu message eri buli munnayuganda ate esomesa. Do you have time? Ffe tulina obudde because ffe emirimu gye tukola nze ne munnange Warren Musisi tuli mu art, ebintu bye tulimu bya katemba, bya mizannyo, bya mazina, to promoting a culture. Kati ffe tulina obudde era ekituleese ebbanga lino lyonna obudde weebuli eri tubeera na budde. Naye tutugamba nti bwe tuzze wano e Uganda tulina obudde, ate tulina n'abantu betugenda okukwatagana nako oba batuyambye betukolaganye nabo, kati tulina TV zetu zituyambye ne tugamba nti mutuwadde obudde. So all this eri tusobola kufuna TV ne zijja zigenda tuinterview nga bwe mutu interview kizibu nnyo, oba olina okuspendinga ssente nnyingi, olina okuba olina platform nnene nnyo, ate olina okuleeta abanene nnyo. Naye kaakati wano opportunity
weeri era nti ekituyambyeko nti nga bwe batugamba there is no place like home. Kati ffe tulina omusingi, nze nina omusingi wano e Uganda, ndi muzaale wa wano, banzaala wano, nina baganda bange, nina basenga bange, ffenna tukyali wano. So kituyambyeko okuba nti tukireeta tukitandikire wano. Yes. Gwenga producer oludde ngo owandiika egyo emizannyo gy'ogambye olowooza ki ekiremesezza ebinnauganda bya wano e Uganda okulaba nti bipenetratinga ne bigenda mu nsi endala nga bikoma wano nga ne ku TV tebasobola bizannya olowooza ki ekiremesezza? Okay, kansoke correcting katono kati si nze nawandiika omuzannyo, nze am a vision bearer oba nze ndeta story nengikwasa abawandiika ne bawandiika okusinziira nga bwe bekyagala. Kati nina abawandiika omuzannyo ogwo under my guidance era nenkolamu ne script editing and the rest of it. Kati ekintu ekikwatagana ne okuzannya sokonzire mu kyombuuzaako katono badde nkubuuza nga gwe aludde mu kintu kino kiki ekiremesezza ebinnauganda by'eno e Uganda kubeera nti bipenetratinga n'abazungu beeri ne babiraba oba story yaabwe ne bagiraba nga bikomaawo nga bw'obirabye ne bikomaawo nga n'abaana e Uganda abamu tebabiraba kiva ku ki? Kati kiva ku 1 professionalism, 2 sente, 3 omuzungu balina emizannyo egyabwe naye waliwo omuzannyo gwe bayita bwesandagadde tangoogere bayita gw'omoja oba waliwo omuzannyo kati nga gola the Lion King balina bba ebintu nabo byebapromotinga nga bo. Kati ffe sinagamba kitulemye naye ekisingira ddala challenge tufuna nga ffe the actors oba the producers here in Uganda is tulina okulowooza, we need to think outside the box. Tulina okulowooza wabweru wa box tulabe nti njagala genda wa production yange njagala ngitwalewa, otunulya festival, otunulya genda West End, otunulya genda mu America. Kakati in a sense nti birimu ne cost implication. Naye kati Uganda engeri nga bweri, engeri nga bwe tuvuddeyo naffe kasa tumanya nti tuyina companies ezitulambulirako ezituyamba okugamba nti kati mmwe tubeesize professional mweri kituyambako okutwala shows eri because emizannyo gyeri theatre egenda costinga ekitono ennyo. Theatre ejja costinga nga pounds nga 600 oba 700 n'omutwalo okubukinga theatre ate lunaku lumu n'obudde kikulu nnyo. So kati kumakinga sure nti tukizimbira from the ground neba artist abali wano bamanye nti balina abantu nga Bantu Arts be baagala okukolagana nabo e UK bwe balina product gye balina wano e Uganda batuyite batu-involving em tulabe engeri gyesobola basupportingamu tulabe engeri gyesobola kitwala ku platform ate endala e Bulaaya naye ng'ekisingira ddala budde sente kikulu nnyo ne yabudde ne sente ne professionalism abantu ne batuuka leeti ebintu babikola as a by the way nti akanzijuze enamba no kikole n'omutima love what you do kitekemu omukwano bw'okitekemu omukwano kikutwala wala mulabye aba artist abasinga wano abayimbye ne bagenda nga bali bawulira bali babawadde awards outside Uganda. So ebintu bwebityo kati ye music ekituyambako nti ye atambula ku speed omuzannyo emizannyo si myangu tuyitaga too much work dedication y'amaanyi nnyo ate nekirala okubeera patient because kino ekyogaa nti tulukanire sente sometimes si ye answer. Yes. Kati Uganda era muze n'omuzannyo gwammwe guno gwe mwogerako gwe mugenda opafominga kino Uganda bagenda kifuniramu wanaddala bali mu arts bano abazannyi emizannyo mugenda bayambako ki ng'oggyeko bino bye muzze okuzannya? Kakati okuddamu ekibuuzo kyo ekisooka buli muntu ali wano buli muntu ali mu muzannyo asasulwa teri azannyira bwereere kyekisooka. Ekyokubiri nti tugezako okuzimba kino kireme koma Uganda twagala kitambule ngera bwe nagambye nti omulimu ogwaffe nga Bantu Arts tupromotinga Uganda tupromotinga Africa. So eyo mu Bulaaya kati tugezaako okukola ngera bwe naleeta ba artist okuva wano nga bakola ebintu ebivuga by'ekinnansi bakola dances bakola n'ennyimba ne mbatwala e Bulaaya. First time nze munnayuganda yasooka okubaleeta nga tebajja under ministry mu bya charge bajja specifically nga basasulwa nti bagenda kukola ki kubiibya bagenda kukuba bivuga ne mbaleeta. Tiimu ze natwalanga tiimu nga 4 nga 5. Kakati ebyokufunamu byo bingi bwe tumala wano ne diversification kati ng'ono ayina dance gyagenda basomesa culture exchange
programs bintu bwe bityo, so waliwo emirimu, waliwo opportunities, so bwe tulaga oba seriousness abantu tusobola batambuza ne tujja ne tutambuza omuzannyo guno bwe tulaba nti gutambula tusobola okugutwala ne guvaako mu Africa ne lukola nga Lion King bwekola tusobola ng'Obama bw'agamba nti we can no, yes we can, that's it balengera kweranga yes we can, yes. Kuno gwe mugenda okuzannya gulimu bazannyi ki be bamanyi nga buli gundi bamutegeera ng'omwogera gwoti bagamba tumutegeera kaakati bampadanga kati nga nze producer nafuna challenge Ashraf Sokojewa abazanyi tulina abazanyi bangi tulinamu abazanyi nga Karen Bahizi akuzanyire ku second chance ye Munnayuganda yasooka okuzanya mu movie z'abazungu mu Uganda wano tulinamu Blair Wonders yawangudde best actor best supporting actor mu Icon Awards mu feature film eyitibwa Ganyana tulinamu Mabel Kirabo one of the best actresses mu stage right now tulinamu Andrew omu ku ba trainers is one of the an acoustic artist yali okutraininga music n'abazanyi abalala bangi nnyo be mugenda banga mulaba Yeah, so okwongerezaako kyagezako okugamba as well ba directors betulina kati Andre Abaguma tuyina director erinnya lye Muhire they are part of Playmate, so kati mulimu abantu ate nekyo twayagala nnyo okufocusinga nnyo ku already abakoze erinnya twagala nnyo okusitula n'abaana abato because this is youth empowerment. Twagala nnyo n'abalala okutujjako n'abalala nti buli omu ayina skill ayina knowledge ajje because bampako advice bagamba nti akati oteeka omuzannyo noteekamu the big names biki omuzannyo tegujja kutunda. For us it's not about kutunda, it's about sending a message. Abantu bamanye nti nabana abazanyi bwe bati gye bali n'omuntu bwati naye bwati gyali, so twagala buli omu afune platform si just bantu omu babiri naye nga ngera Ashwa bwagambye Andre Abaguma is a music director tubeerako ne Playmate eyina team naye ze tugenda kubeera ne Nakaziba Esther yagenda tudiringira with costumes and makeup tulinayo ne NGOs ate nga award winner exactly so tulina ne NGOs ezipromote ezirina abaana nga ziri empowering nabo mwebali baana bato they are part of it. Ashman Films company okayina African Movie Academy Award mu East Africa ekyo kinene nnyo so it means abantu abali ku board it's a big business oba okitegeera and promoting young stars abalina kye bakozeewo oba okitegeera otunulira achievements z'abaana abato n'ozigerageranya n'abakulu ababasookawo ba-achievinze nnyo ku myaka emito and ku speed ennene nnyo so kyetugezaako ga nejo films nayo weeri kati of course nammwe abamawulire tubeeyanziza nnyo era tugenda kukolagana nammwe eno yeshe esoose tugenda kuleeta production endala tulina ebirala ebiri mu pipeline tusuubira okukolayo show next this year mu December nga tugiplaninga tukyagifumba either egenda kubeera West African versus East Africans oba South Africans versus East Africans tukyagifumba tulabe ekiyinza okujjayo Christmas show. I've been working with Steve. I know him from England, London based, and I'm very, very interested in the traditional African dancing, which of course I joined the Bantu team and they've been really showing me. The reason I'm interested is because I am a jazz dancer, tap dancer, jive dancer, Lindy hop dancer, and a musician, and I wanted to learn more about the roots of that, you know, because it is a combination of Europe and Africa originally mixed together in America, you know, and it becomes modern America. And so what I like about what we're doing now, I mean, I'm so excited to be here. Number one, I'm lost for words. But thinking about it, what I really like about this, in a nutshell, is working with Steve with his vision of making this thing a multicultural thing, you know. So it's not just Africa, it's not just Western, it's not just Europe, it's not just America. It's actually a multicultural collaboration, and that's exciting because that can lead to all sorts of things, you know. And I'm really looking forward to working with because there's a lot of really talented musicians, dancers, actors
over here in Uganda. I'm really looking forward to it, and probably do some workshops with some kids in schools as well. So there's a future as well. There's from the youngsters onwards. When they become 35 like me, and Stephen's a bit older. He's 36, and they'll. No, we're going to start young. We're going to start with the youngsters, and things can happen. And hopefully, I'll be back in, every year for 10 years, and let's see what happens. Yeah, I'm really looking forward to it. I'm very excited. Oli Ocha.